Amanya gange mpitibwa Musumba Daisy mama Musumba. Ndi mukyala amanyiddwa nga mama Malayika. Nzize wano okutereeza ensonga eyalabikiddwa ku mawulire eyita ku mitimbagano social media handles z'abantu abangi. Kyannaku nnyo nti eddoboozi lyange lyawulikikiddwa mu kiseera kye nali mu nnaku era ey'amaziga era embeera ey'amaziga nga twakaziika mwami Mirundi. Mbadde mbasaba tuleme kukola judgments era nga ndi wano ku lwa famire ya mugenzi mwami Mirundi ne famire yange ne famire ya mwami John. Mwami John oyo gwe mulaba si muntu mubi. Eyo yali emotional state nga nfiiriddwa abantu babiri n'embeera y'omwana wange gy'alimu ey'essaawa eno. Era yakola ekisoboka okulaba nga omwana tumujjanjaba newankwadde omwana tannatereera. Naye ntuuse okwetonda kwange eri mwami John Mirundi, mwami famire y'omugenzi mwami Tamale, nga mbasaba bannayuganda mwongere tusabira temusala musango. Bambi buli kigwe kikoseza mu nsonyiwe mu nsaasire. Odi yeyo simanyi yagitadde kubanga nze gwe nagiweereza yali mwami John. Mwami John wonna w'oli nsaba onsonyiwe mukwano. Musigaze enkolagana bulungi nnyo ne muganda wo Malayika mwagalane mbasabira mukisa ate nsaba muntegeere. Nange nina bye nali mpitamu era nina bingi bye mpitamu naye omwana nsobola nange okumulabirira kwa era mulabiridde emyaka gino gyonna single-handedly. Mukama abampeera omukisa. Amen. Kitalo nnyo muganda wange naye mugume tukule omukama ajja kubeererawo ne famire yonna. Sina bingi byakwogera naye nga muganda wange guma. Muzeeyi buli kimu akikoze, muzeeyi abawadde future. Ate kyandibadde kimuluma nnyo nga yatwalamu abato okubaziika. Ne mmanyi nti ye gyali ate eryo lyessanyu ly'okulaba nga mu abaana mu abo bamuziise naye nga muganda wange mugume. Yes. Obulamu bugamba ki? Bamwe butyo. Mwana fiirwa muzeeyi mwana. Nange muzeeyi wange yasikawo amala emyezi 6 nga amaziga agampitamu nga tegafuluma nga simanyi teryankubye teryanzibyeko ssente gafuluma bufulumi. Omukulu bamala emyezi 6. Emyezi 6 nga muzeeyi afudde naye nga buli ansanga alowooza nafi oba ssente zanzigweddeko oba bizibu bye nnina ebiri. Ngobeera onolowooza ne gakuyitamu nga ne woba oseka amaziga gakuyitamu Katonda yakola okufa. Nga mbeera awo just lwatula butuluzirwa ekifaananyi kya muzeeyi amaziga ne gajja. Nze nakwewuunya ennaku 2 ng'olya nkoko na chips nze nalya mukene katanzite. Taata wange yaŋŋamba nga ndye nawe yali mu ddwaliro yaŋŋamba lya mwana wange. Era yakugamba teweekuba ndye mukene mbunziremu amaanyi n'amaziga mbuno gagenze mangi. Mukene yaŋŋamba sekubagizanga. Bannaye nawunya mukene nga buli wennaaba mpunya mukene nga kambe ku mukene. Olabika waloota muloote tewamulya bakuwa ebyennyanja n'obiyita mukene. Katonda yakola okufa. Muganda wange si byangu. Naye kati nga tufuddeko mu sayidi eyo eya muzeeyi abaana nga batukoze ekyaja abamu simanya yera vivi yera ekitivi. Abaana balaza experience abaana bakombi. Abaana nabalabye naye maama. Jebaleko Junior. Nawe jebale. Nze nkwebaza okuba omugumu okuba nze nga nze omu. Mama wange yafa ne taata wange yafa. Naye buli wendaba sikwogera bubi buli wendaba ajajamye omuzadde mpulira bubi because ebiseera ebisinga ofuna ekizibwe kati nga ffe abawala nga tulina gwogenda kigamba n'otuula awo ne weekubagiza n'okaaba kitegeera. So nkwebaza webale kuba mugumu ate webale kuba n'abaluganda bategeera because fe tuzaaliddwa nga tuli bamulekwa tubeera bamulekwa naye ate nga tulina ab'eŋŋanda nga tebaagaliza nga ne wookola ki be bakulwanyisa. So mwekyo weebaze Katonda nti olina abooluganda musobola otteesa oba omu oba babiri
naye ffe tubeera n'abooluganda toyina maama toyina taata Allah alina waakutadde n'omuteekawo ate n'akulaba obubi n'asanga omuntu gw'okola naye ate n'amufuula nnyo mukwano gwe okitegeera kati ffe obulumi obwo tumumanyi era nsabira buli muntu asekerera omuntu ng'aviiriddwako owooluganda okitegeera nsaba Allah naawe akuwa ekinene kisinga ku ekyo because si kirungi kusanyukira munno nga taata waamututte oba nga maama waamututte kuba okufa kuli buli wamu nze Junior eyo situation gy'olimu ngimanyi era buli lunaku nze nkaaba buli lunaku kubanga waliwo ebintu by'ofuna nga maama wo taliiwo taata wo taliiwo n'owulira nga ab'eŋŋanda obayetaddeko obawadde buli kimu weefiiriza naye nga bakuddako emabega ne bakugeya okitegeera nze mbadde ebweru nafiiriza emyaka gyange 2 ne ŋŋamba njagala booluganda bange tubeere kimu ng'obusiraamu bwe bulagira okitegeera naye abooluganda banzirako ne bagamba oyo omwana emyaka 2 gyonna gy'akoze ssente abadde azitwalawo okitegeera Junior so mu sitoole yo nze nayizeemu nti fine Allah yajjuludde taatawo naye alhamdulillah Allah yasoboza taatawo okubanga abaleera kimu okitegeera okubanga mwenna mukwatagana nze kye nayizeemu because buli muzadde wa Allah wamujjulula ne mutakwatagana abooluganda mugenda saanawo okitegeera era nenkwebaza kubanga Allah tagera kibi naye Allah yatutte taatawo na gwe mwennyini n'okula okitegeera kitegeera nti nno Allah gyali era ffe mu busiraamu butukubiriza nti nno tukaaba nnyo omanyi engeri gye nafunye bulutiki sikyakwogera ku bantu naye nga byebyo wangi iwo okunyolera wamu naawe waffe kyekimu nange wange yali yakasikawo naye neegumyagumya era nga nkusaba ogume naye lwakuba gondaze obuvumu obw'amaanyi nze bwentayina ondaze obuvumu nze bwentayina era bwentajja kusobola kubeera nabo nange ekimu yes